Abantu abasukka mu 17 bateekeddwa kalabba oluvannyuma lw'okulyamu ensi yaabwe olukwe akatambi ogenda kuba ng'okafuna mu maaso awo era nga wuuno omusajja Nantabiggu Nantawena akutte omwana we ow'emyezi 10 n'amuleepinga ate n'amala n'amutta akatambi nga ogenda okafuna mu maaso awo. Jennifer Fulufiga naye akolimidde abo bonna abaakubye ebifaananyi omulambo gwa Honorable Segirinya nga wogenda okubiraba mu maaso awo. Palaso yagamba tannazikiza era nga azzeemu n'asonkereza Aliani Skin Irene Namubiru naye muyina mu maaso awo. Mugamba mutya mwansiri mutya bantu bange omuliro gwokeza bya bukadde na bukadde kansubire nti muli bulungi ba mikwano nga enkola yaffe mbasaba video no mujimpere like era n'ensaba gwe wenna atanaba ku subscribinga wano ku Suvia News Excellent mukwano subscribinga era onyigane mu notification bell lemesubwanga byonna byemba nteekayo wano ku Suvia News Excellent nenyongera okusabirako mu mwenna abalwadde abakosefu tinsaba ekisa kya mukama ate kibatuukeko ba mikwano. Sheikh Ashraf Dembe omusomi w'edduwa akola ku nsonga z'amaka oyagala kufuna butuuze bweru business zo nga tezitambula bulungi obanga gwe okubye okugenda ebweru mukwano nga bakulya buli sente zo mukubireko enamba y'essimu irawo wamate agenda kubanga akusomera edduwa munange sigenda kuliisa era nga nkutandise n'amawulire gannako yo baby girl golaba n'ebisajja mmwe lwaki muyina omululu bisajja mmwe lwaki muli bitemu. Omusajja yayise ku mwana we ow'emyezi 10 n'amuleepinga olwamaze okumuleepinga ndowooza n'agamba kati banaategeera batya nti naleepinza omwana n'amutta so kumbe ebyo byonna abadde abikola nga waliwo ate bambi kamera eyakutte foto gy'oyo ng'omusajja aleepinza omwana mu bulumi obw'ekitalakana kakabye kafudde obulumi naye ng'ogusajja gulemeddeko teguwulira naye banange ebisajja mu lwaki muyina emiru lwaki temukkuta kyokka ng'alina omukyala ewaka ate ng'amuwa buli lunaku amusaavinga naye baaba olimwa kale bwe tweyongerayo ne sipiika Rita Mongi minanga ate naye alabiseeko bwatyo naye nga nyongera bajjukiza yeeyamye okuweera omwana w'omugenzi kati Honorable Segirinya Muhammad ono Nagirinya yagambye agenda kumuweerera paka walimalira okusoma. Kino nno kyanyiizizza abantu bangi nnyo ne bagamba nti wano maama we yamukaabiranga nti kale bambi bamukkirize agende alaba omwana we mu kkomera gy'ali naye nga tebaagala kubimanya kati ate buno obudde yamaze okufa beefulanga abafaayo nga abamwagala era nga bwenkuzaako eno ewa Grenade naye munange olunaku olwaliro kugamba ye omwaka 2025 agutandise na kulinnya nnyonyi wali wonna tolina ky'omugamba oluvannyuma lwa Rickman okumukuba ndowooza munange asazeemu agende yeeweemuko kaalivu kugamba awumuleyo anyige n'ekubiwundu omanyi bamudundula ziri embi yenna n'azirikira mu liigi naye manyi bannange agendagenda nakukitana naye munange yeegumyagumya ne yeetereza ng'omusajja naye ndowooza tekyamumalidde kale munange bwe tweyongerayo ne Teddy ono eyali mukyala wa Bruno K abaana nga bagenda tebamuvuma ebivumo nga woobiraba ebyo nze binene nnyo sigenda kubiyisa mu kamwa naye maama abaana eno kuzina obusungu bwaki bannange nga muli banyiivu kugamba munyiiga ne munyiigira ddala we batono bamuyisizaamu egaali naye nga ye Bruno Betty yamukubako dde ekibaati era nga mukazi wa Bruno Betty yazaala yava ku ono munango wa kabina yali tamuliiko Bruno Betty nga yaliira ku musiko olwono omukyala nga tamwagala naye nga wetuli kale munange bwe tweyongerayo ne Jennifer Fulufiga Nakangubi ono munange avudde mu mbeera olwabo abaakubye omulambo gwa Segirinya Muhammad ebifaananyi eby'ebitundu bye ebyekyama ne bakuba ensigo zonna ne bazaanika ku social media ne bannange naye nga lwaki mwakubye omulambo ekifaananyi muyina maaso wano nga abakolimidde agambye ye abakolimidde talina muzanyo tasaaga mukuba muti omulambo ebifaananyi muyina maaso wano kamusooke mwinabireko ate tusobole okweyongerayo ba mikwano n'agaleero naye nga waliwo ekiteetaagisa n'ekyetaagisa kati okuba omulambo ekifaananyi kiba tekyetaagisa kale gukube obusolo bwa Segirinya n'ensigo zonna bolo zimuzikubye nga ziriko n'amabwa ziriko muzinyiza n'ebigundi ne muzikuba ne muziwa kati shugi nazipostinga muli bantu mmwe kyekyabalemezza omulambo kyekyabakukusizza omulambo ne mugukweka omusajja ayina abaana mulese ku nsa busolo bwe nga butambula kubanga mwaga likes and views bantu mmwe mufe nga muyaayaana mufe nga mubologa mwalemedde omulambo gwa Segirinya kugukuba serefi ne muwa abaana banupu ne bapostinga amabwa gali ku busolo ku baana baabo abakulu abali ku nsa bagenda okusigalako Mungu abawe balayi abakube balayi embi buli akikoze mukama akukuba omuggo njagala Katonda akubonereze bubi ofengo like ebisesemi ofengo like ebiddukano
gwe malayika bonna konkubira essimu ngonja Samira onoonya nkutwale wa Museveni naye nja kufuna kyo nkikubuulidde sigwa nkubira Fulufiga naye bwatyo munnange bwavuddeyo okwongera ku nsonga z'omugenzi kati Honorable Muhammad Segirinya nti munnange ekyamazima bakisusiza nnyo ebifaananyi ebyo bye baalaze omwami ono ebitundu bye eby'ekyamazima sigenda kubibalaga wanalete mujja mu inbox yange kubinsaba sijja bibawa oli muntu wadde yafudde naye tumuwe ekitiibwa kye okitegedde ekintu ekyo munnange Palaso nazzeemu no n'asosonkeza Aliyani Sikini enze nganze kuno kwe bayita okusosonkeza agambye mbu baamukuba era nabuno obudde akyeyungayunga taddanga ngulu baamunyiganyiga yenna kwegamba ali ku ddagala lwatamiza empeke kola asula azirika bannange omwana ono eyagenda n'akuba banne n'ayonoona ebintu naye agambye embubo bye baamukuba mufunza abyewakanya numizibwa ekifuba kinnuma omugongo gunnuma olumunzi sampulira sisa omutwe ndoota ebintu sibijjukira ntuulira n'ekiro ngovule bunnuma bambi mukuba naye bukyanga mukuba bambi mbadde nsaba nze gwe mba musembayo okuba kino kimwankola sikyagaliza na mulabe wange bw'atyo munnange Palaso bwalabiseeko naye nganze kyendabye kino kye bayita okusosonkereza banno already bali ye yabatuusaako obuvune n'ayonoona n'ebintu byabwe naye saba avuddeyo n'agamba bankuba zenna ne bammenya nakati omubiri tegunnaba kutandika kugatta naye mbaddeeyo gendeese mu nkuubo mbu Palaso nga tannabakuba Aliyani Sikini kikonde kiri ekyamuteeka ku maapu buno obudde mbu baali balinamu embiranye y'ono omuwala ono Flo owakola ku Galaxy mbu munange bonna Palaso wadde eno ng'amutabbira agamba I love you kyokka no naye Aliyani Sikini naye wamusanga amugamba munange Flo I love you so much ambangu munange entabwe weeva omuwala ono yabatabula mbijjeeyo mu nkubo munange bwe tweyongerayo n'amawulire ag'ennaku era nga bannaffe eyo mu Los Angeles byosi birungi n'akatono olw'omuliro kwegamba ogutamanyiwa gye gwava ne gusaanyawo ebintu n'ebintu oba mukitegedde ekito kyo naye kyentegeddeko batugambye nti wabadde wamaze akabanga nga enkuba tetonya kati ebbugumu lyayitiridde kwe kujjawo eyo embeera ate abaana ne bagamba nti kyaka waliwo omugagga omunene abadde atandise okunoonyerezebwako gavumenti y'omu Amerika kati n'asalawo akola ekyo ayokye ennyumba ye abuzeebuze obujulizi kati yayokyanga amanyi nti omuliro gugenda kukwata maka ge gokka nimba ate munange nebikwatiramu ne bannaalumanya ne basaalumanya kale munange bwe tweyongerayo ate e Congo abaana bafudde abasoba mu 17 naye nga mukana akatambi gwe wenna ali eyagala okulyamu ensi y'olukwe kiki kyoyigira mukana akatambi bana abaana zinalabye obutambi bwabwe nga tebannaba kufa nga bakyali bakyewagula nga bajja mu dduuka ne bajjamu ekintu kye baagala batambula na bijambiya tolina kyomugamba n'ate munanga akaseera kakalabba we katuuse baakabya amasiga amayitirivu ennyo ng'ennyanya ze badde manyi nti nobbo tebatya kufa naye nga munange famire zaabwe zaakaabye balina abakyala abaana naye nga kiki kyoyigamu byabufuzi politics oba okitegedde ekintu ekyo kiki kyoyiga mbabo bafudde ate no gavumenti si yakisazeewo wabula abantu abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe sebo nsanyusa okubalaba amannya agange Seeka Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo omuntu singa aba alina ebirwadde tumusomereddwa tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombeera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala neetaase ennamba yange yeeno eri 0707763711 nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Henole mwanje kamera zaffe zamuguddeko munnange nga wolaba omwana bisekiso akwasaganya basajja bani naye kyendabye ku neemola gye yeemolamu ayinza okuba nga ye mukazi engondo gwali naye ye musajja ekitegeeza newe yali yeesiba akaana akato ka Bianca kaali kambala ebyabakazi kakola enjala ekitegeezako ke kaali akakazi nga Henole mwanje ye musajja ne kati buno obudde Henole mwanje ye mukazi oyo gwali naye ye musajja kati ne weebuuza guno omulembe tugenda ludda wa bannange bazadde bannange twongera okusabira abaana baffe kubanga baaba abantu be bali mu bo emitima gyakyamira yenna yeemoola mu katambi ali bulala nnyo alaga ali mulaavu naye ofuna otalaavu ne musajja munno ofuna otalaavu ne mukazi munno bannange yonvudde ate wenjogerako munawe Suvi okisuusa nnyo munnange zigenda kulwisa nkuvuze butereevu paka ate wakapiripiiti maaso wano waliwo omwami amulumiriza era ng'avuddeyo nga yeekubira enduulu eri omukulembeze w'eggwanga nti basaba banoonyereze kwono omwana kapiripiiti ssente zinaazijja wanyimba kizayimba ezo ezimusinkanya n'abantu abanene mu Amerika ngenda kubanga mukutusako maaso wano ng'ayogera era we n'ensonga zirwaki avuddeyo n'akuba enduulu Bannayuganda bulijjo mmwe munsaba obujulizi mawulire ga nnaku nnyo mu ggwanga lyaffe Uganda kino ekintu kirese ebibuuzo bingi mu Bannayuganda olw'akatambi kano akoona omuvubuka Ssaabaminisita Balamu entebe tetwakuwa kutuula mu butuuzi na kutenseza babyabufuzi bokka maama Fiina gwe maama w'eggwanga togenda kudda bulenga kutuula Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga zino ensonga si za Bwakabaka bokka Kapiripiiti ju yali mbazungu muziraba video zaali n'abazungu ezo alina luyimba ki project kijagatta ku bazungu okujjako bw'aba teyasaddaaka bazadde essimu za kojjawe zankubira family yagiwa wansi kati bali mu kabinje k'ebisiyaga mwene ebisiyaga mubimanyi the moment kasita owengenjinga mu bisiyaga oba ogenze awo nno wetutuuse munnange ba abantu si bamativu eri mwana mulenzi Kapiripiiti ayina emmotoka waaba atambula omusanga yenna zisimbe Line West ayina abantu abamukuuma oyinza ogamba ayina ebintu ebyamaanyi nnyo ebikulu bannange byakola mu ggwanga lyaffe ino Uganda omwana tabanga yatutunda nga bano abaana b'Ekongo nga tetutegeera ayimbira Abamerika naye abantu bayimbira munnange bwe bakwasaganya ensonga z'ebisiyaga ebyo nga tubitadde ku bbali nkuvuze butereeva ate paka ew'omuyimbi Irene Namubiru naye munnange mukimanyi n'omukyala takogga tagejja kwegamba abeera yeekuumidde awo anyirira takaddiwa abeera nga kabebi bannange oba akozesa ki mbw ayina n'abayimbi abato basinga okunyirira okulayika obulungi si byange nange mbijja eyo n'enzija ate n'embibaleetera wano munnange baali badde nga bamwebuuzaako kiki kyakozesa munnange sigenda kulwisa nkuvuze butereevu omwana muwala tikitoka Profesa Shadia yavaayo n'atunyona n'atugamba nga bwe yali yafumbirwa omusajja bisekiso era nga ye yamuzira ekisenge takisulamu wabula ng'asula na mujja we omusajja mu ddiiro kaakati nno abafamire bavuddeyo ate nabo ne babeerako ensonga ze batugamba bagambye nti ono omwana muwala mbu yali mukyafu tamanyi kukola mirimu takola gyawaka ng'ate mwenzi mbu ng'ate naye ayendera mu nnyumba y'omusajja naye ng'omwana ono ng'ayogera ayina obulumi ng'alaga nti amaka ge yali agalumirirwa kugamba nga tasobola kukola kintu kya bwenzi mu maka ga musajja ye lwaki menyeka nabyo akatambi kayina mu maaso wano sooka nawe weewulireko olabe famire y'omusajja kugamba eringa emuwagira nti ayongeza okulya ebisiyaga banaaki awo wetutuuse ekyo kyagundi kyayogedde oyo Shadi yamba mmotoka Shadi oyo yasanga oyo gayi ng'ayina edduuka ly'omuceere lyasuubuza omuceere biki naye ate Shadi mu statement zagamba mbu yamusanga mbu nga talina kyakola mutalina mulimu gwakola alimba gayi oyo alina ebintu bingi byakola si mufeere bakwasa byogera bambi bintu bye byakola mu mirimu gye n'eryo edduuka ly'omuceere era yamusanga alina emmotoka ya white UBF Markets nga gy'avuga ebyo byagamba mbu yamuwa karawumu mbu n'avuga Uber alimba ako karawumu kaali ka Shadi yagenda nako mu bufumbo baawe mu kumuwasa n'amugulira emmotoka empya yamugulira emmotoka empya nekako kagundi omusajja nabeera nga like yakajjawo kitegeera yakwata kashwe naye ate Shadi mu statement zagamba mbu yawa omusajja $2,000,000 mbu amugulire emmotoka yenga azimuwako ki essaawa eno banyigiriza omusajja bagala mujjako emmotoka ezo eri USZ rawumu neno gyali yagulira omukyala kati nze ngamba agimuwaŋŋaane Shadi ate yazaalira musajja mwana talina kyamukolera musajja atwalayo ebintu byafa mwaka gumu baawukana kitegeera Shadi oyo alina emize emibi Shadi oyo yalinga mwenzi baawe yamukwatako olumune gundi ne message yali n'omusajja gwayogera naye ku simu namugamba ajja ti kumisinga simaja kyokoma odi simabi ki bewereza ebintu by'obuseego mu simu omukyalo omufumbo ogwo gumu ogwokubiri omuwala
yamusanga ngali wa neighbor kati oyendera ote wa neighbor omusajja ngagamba akoye waka bwe bityo kati lwali lumu omusajja nagamba awulira akoye katemba nagamba gundi nagamba guy nagamba oyo muwala nebagenda nebatuuza meeting nagamba bazadde b'omuwala nabagamba muwala wa mumukoze eki mukomezaawo namuzaayo tozo kwe kwava ensasage Shadi ananyiga nga juti omusajja ndooza ye akyamwagala naye ng'omusajja yamukoya muzaayo mu bulungi si mu bubi ebyo byagamba naye ensobi Rashid yakola yali emu mu byonna oyo gaalu bye yayogedde yali emu Rashid kubanga akyaza mikwano gye wa Shadia eyo yali nsobi mu byonna bye yayogedde kyekyo kyokka kuba balinga bagendayo oluusi Masha yalinga alina neewuwe nga Masha tatera genda nga eske atera obeerayo nga atera ogendayo bambi ne Rashid nga Rashid aba yeebuwe waka tasaanyumya na mukyala jukira muvubuka tabeera ku simu tanyumya na mukyala balinga agamba eske tugende waka tuzanye game biki ebyo by'abavubuke